Essuula eno ey'akatabo kano omutwe gwayo gugamba nti ebyetere ebingoba mu kibanja. Essuula egenda bw'eti: bwe namala okusiibulwa mu magye n'okufuna omufumbi w'ettooke nga ntandika kunoonya kibanja, saalwa nga nkizigirirwa mu kimu ku bitundu ebisingira ddala obugimu mu Buganda era nga ntuuseeyo kyandagibwa. Kyali kyewagise wakati wa Nakitokolo w'ensuku, kirannamidde ku kibira, engulu waakyo eriyo ekisozisozi ate nga byonna nsiko yeewunga. Nga kinnambuzibbwa, nalabamu omusekese gw'enju n'ebinywa by'emmuli ebyali byonna bisasikidde awo ate ng'era mulimu amakompola n'agasikiinya g'amavuunike agaali agamu gatandise okuseebengera n'okuseetera olw'enkuba. Bino byandaga nti waaliwo eyali ansoose okwekwata ekibanja kino mpozzi ate oluvannyuma n'abigambulula. Bwe naddayo ne tuteesa ŋŋende okuleyo akayumba munnange agira atandika okusimba omutala nga nange we maliriza okutaggulula emigozoobano gy'ebyensimbi zaffe. Mba nsiisira, omukazi omukadde n'ajja we nnali nneekerebendera. Twatandika okuwaya era ng'emboozi ekwajja yambuuza gye nnali nvudde okugenda okulya ekibanja ekyo. Nga mubuuliddeyo yaddamu nti, taata ova wala, bwe butamanya bifa kuno, eyo ddala terina ku kabanja? Ye lwaki tewasooka kwebuuza ku ffe abaakuno nga tonnasonjola buguzi? Nga tukyanyumya yantegeeza ng'ekibanja ekyo bwe kyalimu omusambwa era nga buli muntu eyali akisengamu bamutwalaganya nga biwala ttaka. Muli naseka kubanga nze ebyo eby'emisambwa nali sibitya namu, anti nga n'eyo mu lutalo bannansi baateranga okutulaga obufoofofo nti mwako temukolwa kino, nti mukali temukolerwa kiri, kyokka nga ffe omwo mwe twekuubiza n'okwegazaanya naye nga tetubaako kabi. Bwe ntyo omukadde namutegeeza nga bwe nali siyinza kufiirwa bulindo bwa nsimbi zange ze nali nsasulidde ekibanja ekyo, ate n'ekirala nga n'ebibanja bya mpambira okufuna. Ye kwe kunziramu nti, mwana wange tofiirwangako ku kinene kisingaawo, anti ebintu bifa bantu. Wandibulidde nnyo bye ŋŋamba ogira ng'onoonyerezaako ewalala. Sakkiriza bye yaŋŋamba era bw'atyo kye yava nvaako bukumbu. Ensiisira bwe yaggwa n'endeeta kagafumba ne mulamu we era omukadde olwawulira nga tuzze naye n'ajja okutulamusa. Ng'amaze okutunuulira bannange nga bakabaasana n'okuteguukulula ebyabwe ku mmotoka eyatutwala, yankyukira n'aŋŋamba nga bw'anjegesa amaaso nti, abasajja muli bazibu, kale abaana ba banne abato batyo oleese baaki mu kifo kino ekizibu? Mba sinnamwanukula, bannange nga balowooza nti yali abatiitiira lwa lukakaba kwe baali bagenda okugwa, bo kwe kumuddamu nga baali bajja kukisobola, gw'ate nga banaakola batya. Bwe twamala okuvuubiika ebintu mu kayu ne mbasiibula. Namalayo ennaku 5 ne ŋŋenda ndabe be naleka mu matongo nga bwe baali. Ŋŋenda okutuukayo ng'engugu baagisenduukulula dda ne bagikuba ewa Nnamukadde gye baasinziira ne bagenda balima. Bwe nababuuza ensonga ne bantegeeza nti baabanga beebase ekintu ne kiwamattuka, emirannamiro w'ekibanja nga kijja kikuba emisinde kimyamyansa, era bwe kyabatuukangako ne kibabuuza nga bwe basula ate ne kibeebaza n'emirimu nti naye ne kibagamba nti baalima bubi, baalima mu kkubo lyakyo. Olwo ne kyambuka ku lusozi nti ate bwabanga bukya ne bawulira emisinde nga giserengeta mu kibira. Saayagala kubawakanya anti nga kwo okusaasabula baali basaasabudde wanene, ate nga nze olwo kye nandibadde nnoonya kiki. Natandika okutema empagi, emmuli era n'okubanga omusingi kyokka nga sirina na kimpunyeeko nti nalowooza nti osanga omukadde bannange yabanyumiza ku bigambo biri bye yambuulirako bye byabatiisa. Weewaawo oluusi n'oluusi nalinganga awulira emisinde naye nga ndowooza nti basezi oba bantu abaali baagala okunkangisa bangobe mu kibanja. Naye olwali olwo bangenderera nti okwebaka ne mpulira emisinde beddu du 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 nga giva emmanga gyambuka. Nalaba okumyansa era n'ekintu ne kimbuuza ko kyo nti weebala okuzimba, n'abakyala beebala okulima, naye nno bannange mwazimba bubi, mwazimba mu kkubo lyange.
olwasirise ebyo nga kyambuka ate obudde bwali bukya ne kiserengeta tekyajja okwo buli kiro nga kikola bwe kityo. Natandika okutya ate nga ssaagala kubibuulirako bannange be nasekerera bwe baabimbuulira bwe ntyo neekakkalabiza omulimu ku yigiyigi. Lumumba neebase nga n'ennyumba yonna mmaze okugikaabuga ettaka ne mpulira ebintu ebijja bikooka bikuba ensaasi enseege era biŋaŋala mu buli ddoboozi n'akaloboozi n'oguloboozi. Byayitawo ne byambuka naye nga bukya byadda nga bituuse awali enju byayimirira. Enju yagogonoka n'egwa. Ebyetere byatema obukule ne biserengeta. Enkeera nabulira ku bannange nga bwe gwabadde ko namukadde nti wali ose naawe ne weerabirako anti wano nakugambako nti mwana wange ekibanja tookisobole ng'owalaaza mpaka. Kaakano olabye ekyo kiki? Ennaku ezaddirira nanoonya kibanja kirala nga nsinziira wannamukadde. Nakizuula ku ludda olulala olw'ekyalo era nga mmaze okubuuliriza n'okwekkaanya nga tekyalimu ndoolooto nakigula. Naye nga naakamala emyezi gya nsuusu bakasookedde nsenga mu kibanja kino nagwibwako ekyeneena ekyakimmamulamu olutali luno. Nava mu nnimiro ku lunaku olumu ng'obudde bweranze ensowera nzigobya lulimi ate nga n'ennyindo zitadde kubanga akasimu nali ntabaaziza kakinye ate kandasi nnyo. Omusana gwali gweberengula bulala guliko n'akawaayiro ate nga n'olutemampola lunsakata. Najja n'empango y'ekikajjo kyange era bwe namala okugisolobeza ne mbaako kyembuuza omukyala eyali alabika nga waliwo ekyali kigaanye okwekkwanya n'embeera ye. Ebbanga lyonna yali atumbikana era nga n'omumwa gumuli mu nnyindo. Yannyanukula naye nga mu ddoboozi lye alunzeemukko kakiina ak'ebinunkuluza. Nakanda kumwekubiirako nga ye munnange ankubisa maaso gokka. Bwe navaawo ne nnaabako obulimiro mu ngeri ya kisaazisaazi ne nnyambala ekkanzu yange ne ntikkira n'enkoofiira ensongovu eyali embikka kumpi amaaso n'amatu gonna olwo ne nfuluma. Bwe neesimba mu luggya ne nnondawo ekimu ku bitittiriri ebyali awo ne ntambula. Bwewaawo saali naddala wa Simba we nali ŋŋenda wabula nayagala kudaaladaalako nkunguze kutuula awamu era n'okusendeekereza ku budde. Nalowooza era nti bwe nnaavaawoko kabe kasinge naagenda okudda nga n'emmere bw'eyidde anti kyandabikira ng'eyali ey'okufumbisa essiiso ku olwo. Mba mpisizza amayumba agawerako ne mpulira nga waliwo atemya omulanga ogw'omwanguka era ogwantema n'enkizi nga tegufubutuse ne gye nnali ndaga nti nnyabo. Nayimirira mbagirawo ne mpuliriza nga n'omutima gwonna guntundugga. N'akataayi tekaasala lujja. Emiranga emirala emibaaluufu egy'obujiijiiri mingi nga gyetaba na guli ogwasooka. Mu kaseera kano nalowooza kimu kyokka kya kukyusa buwuufu ne mbuzzaka. Naye mba ntandulula ebigere ne mpulira muli akalowooza akampaga okugenda mu maaso era ekyo kye nakola. Kyokka mba ndi kumpi ddala okutuuka emiranga we gyali gisimbuka n'enzita ku bigere nga n'ekyokwekengera kwentadde. Okunyaanyaagira kw'emiranga kweyongera omuzinzi n'omuzindo ate nga n'okuwuugula embwa kwe zitadde. Nayimirira ne ntega amatu era nawulira ebimu ku bigambo ebyali birumwa abakaabi nti afudde kitaata, afudde kisebo omulongo atalwadde, woowe 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 munnanga ndese naani bwe twajja, laba muyita takyayitaba omulongo, woowe woowe woowe. Wano namalirira okudda eka kubanga nali saagala kugwa ku ddambo ssu esigenderedde. Naye bwe nakyuka nti emabega ne nnengerayo abakazi abaali bajja. Natya okukyuka okuddayo nga bandaba si kulwanga kubaako abammanyi ne bampita omutiitiizi bwe ntyo nezzaamu ne neesindiikiriza mu maaso. Bwe ntuuka emiranga we gyali giva ne ndaba abasajja babiri nga basitamye erudda n'erudda ew'omulyango bakubidde ensingo era n'ebibatu biwangizza amatama. Natya okubayitako kubanga nali mbamanyisizza amaaso. Bwe ntyo kye nava nkyama mbabuuze nga bwe gubadde.
Banziramu nga bwe basuuliza eriiso mu nju nti ate gwe munnaffe tolaba ebigambo byayonoonese dda. Nasembera ne nsitama kumpi n'omuziziko mbuuze ku baali mu nju. Bwe natunula mu nju nga ndaba omulambo gugudumadde awo mu ddiiro ku mukeeka ogutotobadde amazzi era nga guliko bakazi beereere be baaziirana. Mufu yali Naggwano era byagi. Yali akuzizza enswiriiri, engalo ye ensajja eya ddyo n'akagere ke akannasswi aka kkono tekuli. Munda w'ebigere bye yali ejjudde ensalika n'amaga era nga bisingako eritwala obukolwa okugubaasira. Mu kyenyi wakati w'ebisige nga waliwo enkovu enkyamirivu etuukira ddala ku nviiri era nga mu kifuba kye mulimu olugeege lw'ebbala eryanfaananira ng'ery'ekigenge. Yali ayambuddwamu engoye zonna okuviira ddala waggulu okukoma mu makendegere. Wansi yali ayambadde empale empanvu engegevu ebalidde gye nalowooza nti osanga olumu oba yali yaggule. Okugulu okumu okwa kkono kwali kukunjiddwako nga kumuyimidde mu vviivi naye ng'okwa ddyo kwo kukombye ku bukongovule. Nali nkyatunuulira omufu enkakaba nagenda okulaba nga mu lubuto lwe mulimu ebyetooziira, ebyegonyola, ebyegolongonya ate nga n'okwetogoonyola ng'emisota kwe bitadde. Nalowooza mu nda yange nti leka neetegula ekifo kino kubanga ddala wano waali wafiira muloge. Bwe mba nkyusa ensituka ne mpulira okukaaba akajiijiri ak'omwanguka era mu kaseera ke kamu ne mpulira ekinnemegguzaako nga bwe kiŋŋamba nti leero onompeeka nno. Nawulira ebinnootogoonyerera mu mugongo era n'okunnyogoga okw'ekitalo kw'ebyo ssaako okufeekeera, okuwejjawejja, okusinda n'okuwunya ekigungu okw'omukka ogwali gussibwa. Nawulira era ng'emikono gintaayizza mu bulago. Mu kaseera kano ne ntegeera nga gwe mulambo. Bwe ntyo nakuwa entengero. Si nze nsembayo mu balubojje era neerwanako bwezingirire neetakkuluze ku kyokoola. Naye gye nakoma okweziziba nakyo gye kyakomya okuntulugunya era ng'emikono egimiyimye giringa masamba. Nawulira mulingo obulamu buziimeera era nga nsigazza bwa mutawu anti nga buli tikitiki ekoona bweyongera okuseebengerera na kusereba. Nga nze nantobye entuuyo era ntandise n'okutya. Eddoboozi eryali lijjegemera ng'ery'omukadde lyaveeyo mu kanyomero oluggi gye lwali ludda ne liyita nti Mabango ta omuntu Dabeene. Ekinembe kyanukula nti nze Mabango nze gw'ogamba. Kale nja kumuta naye amala okundeetera wano ekinyira. Nawulira nga nteewuluzibbwa era ne nkyuka mpola mpola. Ekyetere kyali kitudde kirannamuse era kyesunda nga kinsonzeemu oluno olwali lunyeenya. Kwe kuŋŋamba nga bwe kiyuuguuma n'endusu zikenena nti bw'otadde ggwe onoolaba. Nadda ekyennyuma ne nkyuka ne nduma awatali kuwunjawunja yadde okutunula emabega ate nga ne mu mumiro mulimu ekinsoya. Naggukira waffe mu kiterezi ky'ebitooke kye nali mmanyi nga kitebe kya binyira kya nkalakkalira. Nasaggula nafuuza wonna naye ebyembi nga binajja ekikere kidduka nga mpewo era otuuya na nkya. Anti ku luno saalaba ku kinyira n'ekimu wadde akanyaala oba gamba ekyakundugga. Nasala mangu olusalosalo ne nziguka mu lusuku lwa muliraanwa. Eyo nno nafubutulayo kasense ke nasooka okutubira nako ku misinde nga nkayita akanyira. Naye okugenda okukeetegereza nga kasense wamma ggwe n'enfa ekkabyo era navaawo ng'emmeeme nebbise. Kyokka mba mmalako nti olusuku akanyira ne kaamattuka mu bitooke kinyana mpindi ne we nnali. Ne ŋŋenda nako akalanduko. Tuba tugenda nako tutyo ekisakkuluba era nga ntunudde waggulu ng'enkanga. Omuyiki ne gundippa amagulu gombi era okugenda okwezimuukiriza nga neetandangidde eggwokkuula amalungi mu mwenyango
mwenvuyira era nga n'ennyindo enywedde. Wansi saabandaalawo naye okugenda okulalama mbu ndabe akanyira nga n'ekikakutte sikiraba. Namagamaga wonna naye nga lya mulere. Mba nkyali awo nsitamye ku bbibiro ly'olusalosalo ntongojjedde ne mpulira nga basaanukudde ebyuma by'embwa engulu mu kasozi bijja bikompolera mu lusalosalo era nga byerambidde ddala mu lwo. Okusooka nalowooza nti bayizzi be bajja battunka n'effumbe, naye ebidde bwe byantuukako nga siraba ku muntu n'omu wadde embwa wabula okuwulira amaloboozi g'ebidde, emisinde n'okunnuuna eby'embwa. Amaaso nagasimbako enkondo era n'amaloboozi gampitira ddala mu kirenge, naye saalaba kintu kyonna, kyokka ng'okuvuga kw'ebidde kuli kumpi n'okwesolossa mu kibira ne mpulira okwasira nti aidya kwata. Amaloboozi gaazimirira ne gagenda nga gaseebengerera mpola okutuusa lwe gaasigala kuwawalira mu matu. Mba nkyali mu kulozoolera ne mpulira ekikalabuka mu ssanja emabega wange. Namaguka era bwe nkebuka gye nakuba eriiso nga ku muganda ssenkaggale w'essote ekkulu ekkankada eggangayivu lijja liraaka n'ennimi zirasira. Nali nkyegugumise naye ngenda okulaba ng'obwanga lireegedde ddala mu kittuluze we nnali konzereko oti oba lyali liri ku lugendo lwalyo oba lyali lizze kwewogoma kiberengeru kya musana. Ebyo nze saalinda kubyekkaanya wabula naddamu kakokola tondeka nnyuma era okugenda okuddamu omwoyo n'okujjukira nti mbadde ndi kugwa binyira ng'olusuku lwe nnali njolekedde lunnengera nkoona. Nayongera okunoonya n'okusaggula ebinyira anti baalugera dda nti asiika obulamu. Nga nziguse mu lusuku nga lwa 8 erinyira ne liwamattuka mu lulagala ku kkono wange. Wamma ggwe ne tugenda nalyo akawulugumo nga twebiriga era nga ffembi tutakabanira kutaasa bulamu. Twali tukyagenda tungatunga tutyo ne tugguka mu luggya omwali abaana nga bazannya. Bwe bandaba nga tugwekerera tugenda tubbinkana nalyo tebambuuza kyenva ndigoba olukeremete lutyo wabula banneegattako bwegassi wamma ggwe nga gubula asala. Olwogolo lwa kiikyo kuba vaayo eyo sikukuba nga lwe lwogooma. Tuutwo olusuku tuluvuddemu tuyingiridde ekisimbira kya taaba tukiyiseemu tutuuse mu kateekerero k'ebitooke eby'entembo. Omwo nno ekinyira abaana mwe baakifumbiikiriza ne bakikomya ku ssekalootera. Nze nno olwo nali mbagobereza maaso nga sikyeyinza era nga n'essuubi ery'okukikwata litandise okusirikka mu nze. Bajja bakibambye bakireebeesa bakikutte erudda n'erudda ku busammambiro bw'empawa zaakyo. Nzijukira nga nninga ng'eyakibakwakulako obukwakkuzi nga sibeebazizza n'entema emisinde entere ntambirira eggeege. Natemerera, nasennyenta, nateebateba okutuusa lwe nagguka eri eky'ekikenkeke ky'omufu. Mufu yali atudde asikondoka asinda ate nga bw'ayiriitiramu ng'enkoko erwadde oluyiro ate ng'erudda n'erudda waliyo omukazi amuwaniridde. Bwe namukwasa ekinyira ne yeetakkuluza ku baali bamuwagise n'akotyonka nnyo n'awejjawejja nga n'endusu bwe zikenena n'ateeka ekinyira ku mumwa ne yeeraalika nga bw'atema emyasi egy'omuddirirwa yagenda ng'agwirira emabega mpola mpola n'oluvannyuma yanegguka n'agwa eri n'alambaala. Teyaddamu kunyeenya wadde okusinda wabula yabolooga nga bw'afuuwa omusaayi. Mu lubuto lwe nga mulimu ebitokota ebiduuduuma era n'ebitulika beddu beddu beddu. Ku nkomerero ebyo byonna byasirika era amangu ago abakazi bonna ne basaanuuka ng'enjuki ne bakuba ebiwoobe ng'abamu bwe beetujja n'amago n'okweggunda amakonde mu bifuba ate ng'abalala bazingidde emikono ku mitwe. Saalinda kulaba bisingako awo wabula nzijjukira okuzuukuka nga ndi ku ndiri, omubiri gwonna gummenyesemenyese, omutwe gunzunga, emmeeme entawuka n'ezaalimbwa ekkanzu nga busenso.
okwandibadde ng'okunyanyaamukamu twasibamu byanguwa nga n'ekyo ekibanja tukivaamu. Ensimbi ezakigula zonna kabuuti zaafa ttogge era nze alinda bandidde ekibanja gye simanyi nnyo. Essuula awo weekomye, webale kubeera ku mukutu.